Olunaku lwabadde lwajjo ku nnaku z'omwezi 22 mwana muwala Kafta we yavudde ku luggya. Awo nno yatukubidde obuyimba obulumya ffenna ba Bad Energy nga mwotutte ne mujja we Pretty Nicole. Ffenna tubimanye byatuukawo long time ago. Ye ne Pretty Nicole omusajja gwe balwanira yatuuka n'omutwaza mu kkomera ne bamusiba. Kafta ono alina obuyimba obwedda bwakuba wabula mwana muwala Dusha alinga gwe babadde basasudde okubeera ku mukolo gwa munne. Omwana yeekoze obusolosolo, Dushi yazinya amazina ngoyinza okugamba omukolo gugwe, kyokka ye yakava mu bufumbo bumulema afumbirwe n'afumbirwa eri bamukuba embagala erenkera ne bamukuba ey'okulala enkeera omusajja omulala n'amukuba endala kwegamba we yatuuse ku gwa munne ku gwa Kafta yayimbye n'amayiminga n'azina n'alangira abantu n'amiima abantu ng'oyinza okugamba omukolo gugwe. We all need such friends. Kakati mmwe mikwano gyaffe nga we mutuuka ebbali mutugeya mutwogerako bibi byereere mubanga mutulanga ki. Yenze Shila Adita enkomyewo n'akatambi kanako olwaleero. Webale kusubscribinga ku YouTube channel yange, gwe nandabira ku Facebook enkwagala nnyo, ansanga ku TikTok okola kirungi, ansanga ku Thread imbagala nnyo, ansanga ku Twitter nawe enkwagalira ddala, ali ku Instagram webale ku followinga, ate nawe ankubirako ng'okozesa Snapchat nawe enkwagalira ddala. Mwebale kumbeererawo ebbanga lyonna. Olunaku olwaleero tuze n'amawulire ga mwana muwala Kafta. Yes, abasinga ku mmwe mwabirabye naye nze nabagamba obutambi obwange buba bwanjawulomu. Ekintu oyinza okuba ng'okirabye naye nga oyina ky'otategedde. Kati ekyo ky'otategedde nze kyenjija ne tuba nga twogerako. Tuli ku mukolo gwa mwana muwala Kafta. First and foremost, Kafta Bambe, I congratulate you. Webale kutuuka ku makula ekyo nno buli mukazi kye yeetaaga, betaaga kufumbirwa kubeerako na babba baabwe, ne bakakasa ensi nti munnange nze saadiba nina omwami andi emabega. Behind Kafta there is Derek, era bw'ati bwe yajjeeyo Derek mu gallery gy'abadde amutereka n'abeera ng'amutukuba ku mmeeza. Kati nawe bwe yatulangidde n'agamba yeffe abalwanira abasajja ne batusiba ate ne tuvayo abasajja ne batukuba embaga oba mukategedde nkabaddiremu. Yatugambe yeffe abalwanira abasajja ne batutwala mu makomera ate ne tuvayo abasajja abo bennyininyini ne batwanjula. Kaakati awo kikulekawa nga tetunaba kubaako yonna gye tugenda. Kasooke imbaterewo ku butambi obwabaddeyo eyo obwakoleddwa ku mukolo gwa Kafta, ate era tukomewo tulumye ba Bad Energy. Pretty Nicole oba awulira atya nange simanyi, tugenda kizuula maaso ayo katugendeko katambi ate era tubeere nga tukomawo. Yeffe abalwani abasajja ne bamala ne batuwasa. Yeffe abalwanira abasajja ne bamala ne batuwasa. Obwo nno bwe butambi bw'omukolo gwa mwana muwala Kafta. Yes, bwe bw'obutambi. Ndowooza ne kali ka yeffe mukawulidde bulungi. Nze nagamba abaana abo batulumya. Abaana abakoze emikolo balumya ffe ne bakoowa ne batuleetera emitima gyaffe okubira okumukumu ne batuleetera okugamba nti ffe abatannafumira oba tuliko kikyamu oba abasajja be batulaba oba ffe tetubalaba oba tuliko bisiraani oba baatuloga. Batuleetera okwogera ebigambo ne tusooka tuboogerako ebigambo ne tuuka n'okugamba tebalifumbirwayo era tebajja fumbirwa. Oyo muyaaye, oyo ajja kuvaayo, oyo bajja kumugoba, musajja ajja kumwerako, tajja kuzaala. Tubeere no nga twogera ebigambo ffe ba inirooza aba social media. Ate era nsuubira mukimanyi. Kaakati ekindeetedde okwogera ezo statement, nina omukolo gwa mwana muwala Brina Slim Bay, muganda waffe oyo selebu ow'amaanyi omu asinga ku TikTok. Yafumbirwa producer omulamba mu music industry eyaffe eya Uganda. Oyo nno mwana muwala ku nyambala gye yali ayambalamu akuba bumini, ayambala bugisitrini bokka, akola ebintuntu, abeera mu nnyimba z'abaselebu, abeera n'abapalaso, wuyo n'abakamiliyoni, wuyo n'aba Gravity, ate enkeera omusanze ali ne mudra kwegamba embeera ze nga zikulagira ddala she's a bad segu, nga zikulagira ddala she's a bad segu. Yes, kati no omwana yavayo n'akomentinga n'agamba kati abasajja neewuunya mulekawo abakyala abali ambo, abakyala abalungi abayina figa abawanvu ne mugenda ne basegu abasula mabaala abanyuba omwenge kureti 5 bamalaaya bakola ebintu ba strippers n'ebintu ebirala. Mwagala ki? Omwana wo mu comment n'amugamba kati naawe kyebuuze gwe omulungi alabikako atakola bintu bya kyamalaaya lwaki abasajja bakule
yaweseza abazadde bange ekitiibwa ku myaka emito gino gyennyina. Nze sirina bingi byakwogera, neebaza famire y'omwami wange, neebaza omwami wange Derek, Dr. Derek. Ojja kubeera mukyala dokita. Ojja kubeera mukyala dokita. Njagala Dr. Derek. Neefundikira nga mbagamba bannange mulekeraawo okujajinga abantu. You people stop judging others. Insiba mbagamba nti ffe ebiseera ebisinga tubalaga ebyo bye twagala mulabe. Si buli ddakiika nti ogenda kumanya adita oyinza okumanya by picture olw'ensonga mu bulamu obw'obulijjo tontuukangako tomanyi, olaba butambi bwange, olaba bifaananyi, olw'okumanyiza amaaso ku social media n'olowooza nti omanyi nnyo. Bannange you don't know us. Kankibaddiremu. You guys you don't know us. Olaba be twakula nabo tebatumanyi. Betuzaaliddwa nabo tebatumanyi. How about a person gwabeera ku social media n'okozesa data okundaba ate mutumanyi mulekerawo tujajinga. Buli muntu alina personality ye mu bulamu. Nyinza okubeera nonze adita nga mundaba ku social media ng'abantu bwemutera okugamba adita mukambwe, omwana oyo tatuukibwako, omwana oyo bino, omwana oyo naye nga mulimu abandaba everyday nga bagamba talina bukambwe bwamu, talina kyali. You get olw'ensonga gwenze picture gye nkulaga ndala. Oyinza okundaba ntambuza bigere n'ebitooya n'ogamba oyo talina yadde ssente ezigula akagaati naye nga my dear oba kitegera bulungi. So abantu let people be. Abantu mubaleke ate muyige munno waafunanga ekintu okukusooka. Bannange si lutalo temuyomba. Buli omu Katonda yamutegekera olunaku lwe. Some of us tujja tetulituukana ku nnaku zaffe nga Katonda yalutegeka naye nga tojja kulutuukako. Abamu kumwe ne mulutuukako ne mulufiirako. Haven't you seen omukyala omukazi eyafiira ku mbaga ye kwennyininyini kwe yafiira, n'omusajja olwamala embaga watenkeera n'afa. Ebintu nga weebityo mutera obbiraba. Oli n'afa ku birthday ye, ebintu weebityo. So nze ndowooza buli omu Katonda yamutegekera olunaku lwe. Omuntu watuuka ku lunaku lwe olw'essanyu muleka asanyuke. Ali free. Bannange abantu balina ebizibu, abantu balina embeera gye bayitamu eyo nga ffe tetugimanyi. Omuntu natuuka ku lunaku lwe n'asanyuka n'ogamba maama ono nga asanyuse nnyo taafiirewo, ono nga abamu kumwe ne mukiyita ekyalo naye ng'oyo omuntu yamanyi byabadde ayitamu olong. Ayinza okuba nga olunaku no abadde alulinda, ayinza okuba nga ebintu by'abasajja bibadde bimusumbuwa okumala ebbanga, bwewafunidde omuntu amugamba nti mutuufu kaŋŋende naawe ŋŋende ewammwe nkugjeyo. Bannaye ng'alaba kyekisinga kyamakulu nnyo. Kati waaba asanyuse omuleka, tomanya byayitamu, tomanyi byabaddemu. Kati nga kafuta yayagala musajja we n'atwalayo omukwano gwe, bino bye bazungazunga n'emikwano. Omukwano n'atandika okwebaka ku bbaawe, n'abasanga n'akwata mukwano gwe n'amuba. Ife aba social media naddala nze adita nakola kyamaanyi nnyo okulaba nti kafuta bamusiba bambi. Kafuta bamutwadde eruzira for some time, ate nze omwe yavaayo mbw ate bannaye muto omwana netandika okuba embeekuulo. Olwo nga maze okuzuula nti ne gwoyo gwe twayamba olw'okuba bamukubye ne bamuyiwa kamulali mu mbugo nga mmanyiye mutuufu, tugenda okukizuula nti ate ye mu malaaya ekyenkanidde. Buli musajja twamutwala n'ewaffe n'atandika okwemoolera ku bba wa maama wange. Kwegamba omwana oyo ne tukuba embeekuulo ate okukakkana ate kafuta bamukoze eki, bamusumuludde. Era neebaza mwena abali emabega wange okuyambako. Ne tukuba embeekuulo okulaba nti mwana muwala oyo bamujja mu kkomera. Bannaye ekkomera si lyangu. Era bangi baŋŋamba oyagaliza otya omuntu ekkomera na bino na biri. Nakiraba luvannyuma. Kafuta olwava mu kkomera omusajja gwe baali balwanira Derek kati ate wuuyo yavuddeyo n'amukuba embaga. Ekyo kya province nti nno ekintu nga kiriba kikyo kisigala nga kikyo. Pretty Nicole ali mu nsi ate ayaaya kati akola kuzannya firimu za buseegu, ate butambi bwa kiseegu, ali mu bintu bya kiyamalaaya. Mama wange family yange mututte kusomera dduseeyo, ate ajja atugamba mbwe Kasese bassa abantu, ate y'omu yatugamba nti nze sikyayagala kusoma. Dakiika 3 atugamba ayagala kubeera muyimbi, eddakiika eddaka atugamba ayagala kubeera makeup artist, naffe ne tumuvaako. Era bwe twogerera Pretty Nicole takyali mu ngalo za family yange, ali ku lulwe. Era mu abalowooza ali ne Dr. Kulugum tali ye waffe.
ali ku lulwe. So nsigadde yenze Shila Adita, kamumanye comments zammwe mu comment section, imbagala nnyo.